Musibye mutendo bannaffe abatuwuliriza amawulire gaagano nga bulijjo okugabatusaako yenze Fifi J the news anchor. Ngamba nti mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga mwekumidde wano ku mukutu guno era nga nammwe abatannaba kusubscribinga nja kubasaba bamikwano musubscribinge ate n'akadaako temukeerabira such that bwetuteekayo video mufuna ka notification. Ndese oluvuuvumo oba olukalakala oluzze wakati mu bannayuganda oluvannyuma lwa Kabaka okubanga talabikako mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Luno lwatandika weekend ewedde bannayuganda ab'enjawulo bwe batyo ne bavaayo ne batandika okubanja Kabaka nga bagamba nti yandibanga ali mu mbeera mbi era nga bano bamuteebereza okubeera nga yatwalibwa mu ggwanga erya Kenya ajjanjabibwe era nga yaweebwa ekitanda mu kibuga ekya Nairobi. Wazira bannayuganda batandikiriza mpolampola ne batandika okubanja embeera y'omutanda butya bweri era nga okutuusa kati ekintu bakitadde ku ddaala eri eddala. Owekitiibwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bannayuganda bazze bawanjaga nga bakozesa page zaabwe ez'oku Facebook wamu n'akawunti zaabwe nga bayita mu live wamu n'okupostinga ebifaananyi eby'enjawulo nga bebagamba nti baagala Kabaka abeere nga abaddizibwa oba baagala okumanya mbeera ki yennyini gy'alimu mukadde kano. Bannayuganda bangi si bamativu n'ekigenda mu maaso naddala ku mbeera ya Kabaka. Wazira owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yalaba kiri bwe kityo bw'atyo n'avaayo n'akkakkanya bannayuganda n'abategeeza nti Kavumutanda ali bulungi talina buzibu bwonna si mulwadde nga bo bwe balowooza. Wazira yagendako mu liivu mu ggwanga erya Kenya n'abategeeza nti kino kikolebwa buli mwaka era ng'agenda mu liivu bw'atyo n'amalayo emyezi 2 okusobola okuba nga yeekakkanya. Wazira bannayuganda kino abasinga bakivumiridde ne bagamba nti bo tebakikkiriza era nga oluvannyuma lw'ebifaananyi ebiwererako ddala byafulumiziddwa nga biraga nti owekitiibwa Ronald Muwenda Mutebi Kabaka owookubiri yabaddeko n'omukulembeze w'eggwanga erya Kenya amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta. Wazira kino bannayuganda babisambaze ne bategeeza nti oyo si ye Kabaka waabwe nti era oyo yandibanga Photoshop okusinziira nga bo we babiraba. Bangi ku bo olwo ne balusimbye ku kkala eya Kabaka waabwe n'ono gwe babawadde mu bifaananyi nga bagamba nti oyo aliwo Kabaka waabwe tayeruukirirangako bw'atyo. Abalala bategeezezza nti ono ali wano mu bifaananyi muzeeyi nnyo ate nga Kabaka tannakaddiwa oba tannayenjebuka kutuuka ku ssa lino. Bangi bakoze comparisons ez'enjawulo zisobola kumenya kumalayo weewaawo bo kye baliko kwe kubanga babanja omuntu waabwe oba Kabaka waabwe okubanga abaddizibwa kyekyokka. Bannayuganda era nga bangi bawooningibwa okuva omukulembeze w'eggwanga n'abategeeza nti okuvangayo ne basasamaza abantu ku nsonga enkulu nga zino naddala ensonga ezikwatagana ku Kabaka owa Buganda nti mulwadde nti oba embeera mbi yabalabudde era n'abategeeza nti abakikola bakiteekeko ekkomyo olw'ensonga nti si kya buntu ate era si kya buvunaanyizibwa naddala mu ggwanga lyaffe nga lino erya Uganda. Abaagalwa abalungi bye byensobodde okuba nga mbaleeterayo ku bya Kabaka naye nga ekigendera ddala mu maaso kyekyo ekiriwo ku podium essaawa eno. Kabaka ateeberezebwa okuba nti ali mu ggwanga erya Kenya era nga bannayuganda bakyabanja abeere ng'ayogerako nabo babeere nga bakkakkana. Omuweereza wo mbadde Fifi J nga bulijjo okuba nga nkuweereza era nga nja kumaliriza nkugamba nti teweerabira okusubscribinga ate teweerabira gwe wenna eyeetaaga wig okuba nga okubira ku mwana muwala Mirifla abeere nga akuweereza oyongere okunekera ate naawe yeetaaga manicure wamu ne pedicure obeere nga ate teweerabira okukubira ku mwana mulenzi owa R&P abeere nga akukolerako ddala bulungi.